yabeereeyo e Rwanda n'akolerayo ebyambiyoni n'agaana ye mwennyini yatugamba mbu yagaana okusoma sinti sente zaabula n'agaana okusoma n'atandika okutunda amagulu, which was not bad because it was her life what choice. Avuddeyo azze ogatundira e Kampala, afunye omusajja amulonze yiiri ennankulabi, musajja omuzungu akwagadde. Mwe muli baana bato naye ffe mutubuuze ffe abalaba ku Judy mu Kampala. Judith ye muwala gwe nasooka okulaba ng'alina emmotoka eri personalized at her age. It was an ML, black in color. Owulira? Bannange nga ate alaba Judy mmwe baana mmwe ate alaba oyo omwana. Ate ng'alina 1, 2 and 3 n'atakoma kweyo emero. Judy ng'alina Audi nayo ng'ewandiiseeko erinnya lye, I think it was a Q7. Judy nga alina a Bentley e Kampala. Abo abaana nga bayingira mu kiraabu ne mutuula wansi mu mukwano ng'aziimuula n'abantu si ye muwanvu. Naye Katonda gye yakoma okusitula oyo omwana, Judy yazanyisa obudde. Bannange Judy yazanyisa obudde ekimalamu amaanyi. Ebintu ebyalemesa Judy obulamu byali bintu bwali buvubuka ng'afunayo akavubuka n'akazina n'akawa $5. Manyirayo ebintu ntuwa ebityo. Yandifunyeyo omuvubuka omu ng'ali official. Naye gwe n'ozinooli n'anywa ebiragalalagala, ozadde abaana. Judy nga ayingira mu bbaala n'ekisajja kyekyo eky'omutwe ekizungu ki Mr. Hard eky'omutwe kikyambutwe, ne bayingira n'atuula mu koona bambigayi. Judy n'afuluma n'obulenzi ne bumuzinira mu mmotoka ne bumukola butya n'atandika okukozesa enjaga Judy what went. Ate bannange Judy tagezanga n'agamba nti ate Judy akyabonabona because there is a lot of karma. Ati Judy waliwo abantu abaafuna siriimu olwa Judy. Owulira? Waliwo abantu abaafa olwa Judy. Waliwo abantu bingi. Kati gwe ne wogenda mu maaso Judy alimu akagundi. Mukwano, Judy has to seek forgiveness from people. That is her karma. Judy si asinga abantu bonna obulokole. Tebateekako live ne batandika okusaba nga bayiika eminyira. Owulira? Yabonyaabonya omusajja oyo bbaawo oyo bambi kyamutwe. Naye that guy was really patient with that girl.